Program yeno yenyini ebifa mu katale ndi mu katale kasasajja kabaka Kannalukolongo togira nnyo njagala nga nakateekamu ne katuulamu ndi ne banywanyi bange mu katale Kannalukolongo abakola entebe abaziri zino zenkobe zitula mu ntebe entebe gy'otuulamu nebanga eringa ekusuubasuuba nazo situloolage ebintu muganda wange nemwe muli kikiye kati wamaze zino kandi munsobera tujja ne tunoonya obutale tukole nammwe ne mudda mu bintu by'okwekubya emizimu zino zikola zitya ye zikwate bukwasa osembere eno tosobola kwogera Katonda yakukola bubi wamma yogera byakola ku siiti y'entebe tukozesaako zino enkoba bwe ziti zetukozesaako kati n'otula mu ntebe ng'eringa erimu fayiba ate entebe mulimba tetaba fiber neza fiber tuzirina tulina entebe zonna ne zino zigera mu ntebe z'abaana omuntu asookerwako teri muntu muwejjere omuntu asobola okuleeta taba muwejjere baaba si muwejjere naye entebe esookerwako ya mitwalo 62 yesebo milioni 2.3 awo wetu chebe ya kuteesa ndi Nalukolongo program and sponsor MTN Momo Pay tugancho solo okujja n'ogula akantu akalungi na akatebe akalungi ate batunda ne sponge songoleka enkoloba kawa bakatoyogera nnyo muganda leka kweyogeza ng'olwano bako kakati muganda ngomma mbadde kugamba nti enkola ya MTN Momo Pay osobola bulungi ogikozesa bw'ojja okugula entebe yo wano weziri nnyonnyonnyo nga bw'ozirengera ddala eza fiber n'ezitali ng'okola otya onyiga star mukaga 5 star teekako 3 then hash osasule ssente ng'okozesa enkola ya MTN Momo Pay obulamu bukwanguyire bwatula bingo fefe kakati ku BBS abakisobola tugaba ebintu tugenda gaba emmotoka tugenda gaba pichipichi 9 tugenda gaba TV 9 buli kye tugaba 9 lwaki kubanga twawezezza emyaka 9 kati sabule gadi akantu ako njayo kakole bulungi ndo kuddanga kawedde muganda wange ndiko baba disk erebe yingira mu bulungi nnyo erebe kwononeka kata wanyingiza mu kati simu yange kati awo ne bwebe ekudde tekola ki tefuna buzibu soko tubulire kusomozebwa kiko mwine naku zino mu katale kana Kannalukolongo okusomozebwa okusookerwako nfuufu kampuni ya Kirubaji wokola olutindo luli omwala amazzi wegali gasalira bwe baamala kola sine bamuwala katako kati enfufu tubonyabonya tulinga abatunda ebikadde ne bannaye kampuni yali tuyambye ne jatisi netuyirako kakola nsa akatiniti newe kabakafu obaba yiweka amazzi wakiri ate tebayiwana amazzi gakala mu dakika 2 emotoka nyingi tulinga abali ekasenge ono kadeyi oba omanyi namwe bakadeyi mwogera nnyo izo kwatolinawo wano namunda na ntebe olabayo baba singa bakola wano kakola nzo kuva no paka waliwe babomola bwe bakalakata singa enfuto tujja niba kutwale kubireko muliro labwese ngati yenjagala febyede akatale biba bya ddala tuli ku BBS Telefine program yene yebifa mu katale tusazi jja kutomerera bwerefe tugenda eri ku ntebe odduka emisinde jagala okukutta obusi labati yangu wamuko ninachenjawalo kulaga abantu gumamuko kati gumamuko mkoba nga asemberejja mwe saati zo soke tulaga abantu wano babantu bamukubagala betulina mu kifo kino na tula bulungi mukole nga yembadde mukola luli mukole bulungi nga be mubadde leka naye ndaga abantu leka nawe ndaga leka soko ndoteleza abagana mchala wabandi yogera keri abantu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ensonga enkulu etamisiza wano Nalukolongo enfuufu etutta bannaye President Museveni tuyambe abakole ekkubo balimale yes Museveni yalina okutuyamba oba si kyo Alozias ye yabagenda ewa Museveni amugamba abantu benkiikirira bannaye enfuufu etutta enfuufu etuli bubi entebe zifuuse enkadde entebe tetukyazoza nako wazivaako bakasitoma basigala bajja nga Allah bw'abakkiriza naye era bomanyi tebagala bikyavu kati nze mbadde nsaba mukwataganya ekyenyisho kikwataganya ekya haji nakye njagala okukola mukwataganya ekyenyi mukwataganya bannaye byenyu tuli mu show sembeze ekyenya
mukama abaseeko Allah abaseeko ekisa muzaale abaana muzaale abalongo mugende mu maaso mugagawale amin mugambe yara amin eno programu yabiva mu katale ogamba otya muko entebe storage entebe zo zafuuka nkadde kati kiki nfuufu wakamera likaba mukoto nkubira munnyo nfuufu ati nfuufu yo yayitiridde bekikwatako babayambe kati lwaki tofa ku bizinesi ya muntu labayo andi kati nkuba naawe okakaseti kino kyetulikoonyobonyononera bwononezinaokujja bakolera nziziza musango kati ndaba wenna nange nkubirabagirabye bamala batamukirabye akamera yaffe omusajja kiki biriwa byonna byonna tubibika bubisi olw'ensonga lw'ekkubo eno libakoze kubadde tulwetangira mazzi naye amazzi kadaye twaze ku nsonga kati yanfuufu n'abasimye omuwala batakuddeko butakuzi era amazzi bwe gagenda tegagenda gagenda nga kuli ne gadda mufu mu bantu kitegeeza ebifa mu katale nga bw'owulira kanyongere nkutambuzeko ne mbasuubuza abalala tuli ku BBS Telefina program ebifa mu katale tulina lukolo ng'ekyamazima bw'otunula enfuufu nnyingi nnyo bambi emaali y'abasajja esobola okubeera ng'eyonoonekera ddala kano ke katale ak'entebe sofa sets zonna nga bwe twazikazaako ani ali wano manyi siina budde bwe mbati gwe gino emyaka gy'osobola okuba oli mukaddeyo oba buli boss ndi kaddeyo njo bw'oba kaddeyo oyogera eno pulogulaamu twogera bya ddala bagirlfriend bameka basatu good ebyo binnyumira nnyo ebyo bagirlfriend basatu ahani nani sijja kubaatula tojja kubaatula omulimu guli kutya ogw'entebe omulimu tegubadde mubi naye enfuufu kati ebyenfuufu babitugambye muyomba abasajja bawonda abali mu kuyiwa amazzi bakola oluguudo naye maama ago si mazzi genda abayiwa tuteekamu ssente nnyingi naye bandi mwe mugakola mwe muyiwa amazzi ago tuteekamu ssente ne tubawa ne bayiwa amazzi mwe muteekamu ssente ne batuyiwa amazzi naye ensonga gavumenti kyandibadde kirungi nnyo naye tukolera oluguudo no tweyaza tukolera omuwala naye oluguudo enfuufu etutta ekyamazima enfuufu nyingi nnyo sembera wano tubesasulira ssente abakola ki abo bayiwa amazzi ffe tubesasulira ssente abatukalakatira enfuufu si bagayiwawo ffe tuwaayo ssente zaffe era ako akantu kabadde kafudde akabanja emitwalo 3 tuva kakanisa ako kagundi kapampu so bagala bululu kati bayinza okwerimbalimba ne bagamba nti kata tubayirawo amazzi ffe tusasula entebe za mmeka gwali wano ku ntebe kati entebe eno gyolaba yakakadde kamu emitwalo 5 kati eri wali ya mitwalo 6 nebbeeyi yakuteesa leero sijja zituulamu tezituulikikamu bannaye abatulaba ku BBS Telefina leero tezituulikikamu bwalulimbadde nzifiiringa ntyo kakati biri ebitanda mitwalo 5 nabyo bbeeyi yakuteesa ekitanda mitwalo 5 eno wakyaliyo amabajjira amalala kuba twagala bwe mutumutuukeko nerigi eziri twagala tutuukeko ku buli wamu tuwulire oba ddala bye boogerako byebimu naye nga tukujjukizaako nti program bagiyita ebifa mu katale tuli mu katale ka Ssaabasajja kaaka ak'Ennalukolongo ak'entebe ezimanyiddwa nga zi sofa sets abalasita mwebali mukooli kaddeyi oba jasi obala bubazi n'oleeta abantu nze ngula ntebe oze gula ntebe nze ngula ntebe bagula ne batwala e Masaka emmotoka eriwa gye mutwaliramu yiyo kati mwe mutwala e Masaka ne mutunda mutya fe kiva ku bagituguziza mutundira wa side wayita bakasitoma nti ozijja no otuuke nga bakulinze kati zino tuzitwala mu bende kati tuzitwala mu bende ezo tuzitwala mu bende tuzitwara mu bende awo ku stage saba omukyenda yogera bajiba kuwagire omukisa okufunye tivi nene kati zino zentwara kati zino nzitwara ku nyumba yange waziguze meka eno najiguze seti emu njigura mitwaro 3 zezo lwaki oyogera tokimanyi zezo seti emu njigura sente meka mitwaro 3 nkugambye buli ntebe
buli ntebe mbadde manyi seti namba seti namba hapana oyo naye waali motoka yene eri mu kutikka entebe era nga bwe mulaba ku katale kano ak'Ennalukolongo ak'ebibajje abangambye wali yene amaduuka amalala nago katugalabeko tulye bwe batutendereza ndowooza wali we bakolera ebintu byabwe naye nga nkujjukizako nti enkola ya MTN Momo Pay bw'oba ozze okugula ebintu ate nga naye gwe oli mu byakubajja oli jangu nzirikatere TV bagigoire etuuke mu bantu jangu avuga emmotoka gwe ebibajje kusomoozebwa ki kwe musanga enfuufu mpitirivu nnyo etususseeko ne twagala oluguudo balumale n'omuwala leka bakwata obukowekowe bulaga nti enfuufu yo enfuufu mpitirivu kuba n'emmotoka zaffe tukyasobola zizooza zonna zisiba ziddugadde omuwala amazzi tegatambula bulungi olw'ensonga nti omuwala bagukola naye bajje batuyambe ku nfuufu etuyitiriddeko abakatale k'Ennalukola ak'ebibajje tutunda ku bitanda mifaliso kakati gwe wano oli boosi tugende nga tweyongereho ku bibajje abantu babirabe oli boosi oba oli kadeyi siri boosi olw'ensonga ndi dereeva nvugira wano nvuga ebibajje emmotoka yange yeno yenyisewo Allahu rabbi Allahu rabbi naye nga mukama wange musiraamu naye sijja bijjako ebigambo olw'ensonga emmoloka yaginkwasa okola bukozi musajja watu nkola bukozi gokaba gokomba genkomba ikansi naye nga kambalekere mukama wange ono naana ababosi wo yenanyini ebibajje bino byonna byolaba biri wano sebo tutandise okulaba abantu bali mu kukaaba enfuufu tusaba abali mu bukulembeze bekikwatibwako batuyambe ku nfuufu eno n'ebintu byaffe ne tusaba tuyambeko ebintu byaffe bireme kwonooneka abali wano MTN Service Center ba sponsors baffe beebo Robert njagala okikolera eddala bulungi nnyo bali ku Batuma House Ennalukolongo bw'oba oyagala services nga za MTN Momo Pay jangu wano Ennalukolongo ku service center yaffe buli kimu kigenda kutambulira bulungi nga bwe wakibala bwe kijja okusigalira ddala jjukira tunyiga star mu mukaga 5 star teekako 3 then tunyiga tutya sebo 165 star 3 ash mungikozesa ye Momo Pay nange ngikozesa nnyo Momo Pay bakasobola tyako ute ssente tuyingira tulabe ebintu ku bibye naye kati neno bagenda gigula nga nzeeyi nnyo wano anene tuyingire naye jjajja akafuufu ko kali ku muzuli okalengera loba akati ono wabwagigula ate abagenda kukola atya enfuufu mugikola mutya okusobola okulwanyisa bakasitoma balime sente zaabwe butafu enfuufu tuyisaamuko ku mazzi ne tufukirako ku mazzi nekenderakoko naye ng'etukosa ekituufu etukosa batuyambeko bakole ekkubo tusobole okubeera tutambuza obulamu kati tubulire ku bibajje so kati okwewala enfuufu mubijja eri ne mubireeta wano kaakati wano tuteekawo buteesi okugamba nti twabijja mu musana abantu tebaagala bintu biri mu musana tubisa shewuta ogiraba tubisa mu mbeera bweri abantu basobola bigula nga biri mu mbeera nnungi entebe eri wano nga ya sente ntono ddala ya sente mmeka entebe eri wano nga ya sente ntono ddala njitunda emitwalo 6 gyenjagala ndabeko n'atulaba ku BBS tugendewo TV is visual tetuli ku radio nti twogera bwogezi tugenda kuya emitwalo 6 naye tetugwa muganda kubanga kino eno njitunda emitwalo 8 saagala abantu babuzaabuzibwe emitwalo 8 gyokka bagiyita batya eno bagiyita Chesterfield emitwalo 8 ipatane sono balaga kuzini za fiber ene tuza abantu ati erije tusookedde omwana atulaze siyana yo kutula mu ntebe za mukuba ene fufu sikisobola ojaji sobola mpola muganda kubanga mbadde kakati ene tuzo omu ene tuambuza babiri eno basatu tujita fiber eno fiber tujita emilioni 2 n'ekitundu zokka twagala abantu babuzabuzibwe executive fiber yonna yamukogiraba emilioni 2 n'ekitundu tuli ku TV ya Bwakabaka saagala kulimba emilioni 2 n'ekitundu abala bajagikuza nya 3 naye ze wane Nalukolongo wa Isma njine emilioni 2 n'ekitundu etuzomu babiri basatu executive bagita fiber sebo tuli ku BBS telefina program ebifa mu katale nkoledde Nalukolongo wano bakaabye enfuufu nendoza waliwo okuyiiya okwenjawulo bo bano kwe bakola ne baleeta eno ate ono y'ekika kimuzeeyi fiber ye muganda wono kala ez'enjawulo kati nawe n'ekitanda kino mukama wange ekitanda kino kitambula bwe kiti abantu abali eyo baagala ebitanda ebirungi kina side bed ya wano
eri yawali kina kano kapufu ak'emabega k'ebikulano saamu ebintu byo kiragize tufuga kiraba emiliyoni emu bweti eya Uganda saagala abantu baseerebwe oba balimbibwe eno 5x6 kitanda bakita batya kino ekitanda tujja kiyita tetulina nnyo mannya ga kibazi abaze tusoma nnyo kisusse neffe twagala kuyiya buyiya ne 5x6 kina side bed zaakyo side ne side eri kina kana ak'emabega nga bw'okiraba emiliyoni ya Uganda eki ya Uganda eno 5x6 eno 5x6 eri abantu atayagala 5x6 na yandiyagaddewa 6x5 oba 6x6 tugende abantu balage ebintu tuli ku BBS Telefinal program bifa mu katale nze Dipatoka Terega the microphone guru abatambula mu sente ntonotono kati kano kekemika kano tukatunda emitwalo 75 ekyokunywa kyo kiteeka wano katuuzo tuula muko sigala nze kutuula mweno nfuufu aganyabo tuula muko ha kakati awo no ekyokunywa obanga ali mu nnyonyi ekyokunywa kiteeka wano kano nako kalina bugundi bwako bukopo bwako babiri n'omu emitwalo 75 saagala abantu baffe baseerebwe eyo ki ekigireetera eno okuba nti ya 75 nga tolina gy'otulazeewo eyekinana twagala kugondeza abantu mu katale abantu bonna tetukola ki ng'ogyeko okugonza esebo njawulo ki gy'erina enjawulo gy'erina mu katale tukozesa ebigambo bibiri choice and preference kasitoma ono ayagala ajje mu katale nga bw'omulaga ina atagisobola najja kweno kati tuyiya mu frame yero giraba nti executive era tuza abantu mukaaga nereza woli wa bay ne kati wano tukolera era mu bipimo nga bw'olaba nti eky'emiliyoni 2.5 n'ekyemitwalo 75 tebyenkana mu cost of production durability bisobola okuba nga byonna biwangaazi naye olwokugamba twagala tutambule n'akatale abantu bonna nga tubasaavinga tusaavinga abantu ba Buganda abantu b'ensi eno n'abantu b'ebitundu byonna okutwalira awamu tukola ebbeeyi ey'enjawulo tusobole okubeera tutambuliramu n'abantu ayina ffe tufuneko ekigula Magala Eddiba muganda wange Magala Eddiba njala kutwala ku kitanda waliwo kano kensiimye sooka otubuliye kano ne kano ndabanga ke kali aka green ke twasookedde nakulaze emitwalo 8 gyokka kano tokaluubirizibwa emitwalo 8 kyokka abavubuka bano bakampasa bana bakyali abawuulu tonnafuna famire ennene nnyo oyagala ebintu ebyenjawulo mukko emitwalo 8 gyokka owa famire ennene akozesa ntebe ki famire ennene kisinziira bbeeyo newookolera waliwo tulina zino tulinamu ero Ivan Mulindo atuula mweno Ivan Mulindo mmanyi nkola naye ku BBS Telefinal Ivan Muli atuula mu zino mundabire nja kumumanya ne kasaba nga kwa Dipato Ivan Mulindo weekoze obusolosolo atuula mu zino sebo ate Salongo yatula muziri wa Dipato Ivan Mulindo anaye ka Ivan Mulindo akatuula mu zino Ivan Mulindo nkubuuzizaako nnyo webale kubeera nga ate nawe olaba BBS Telefinal ate ono abagala okugenda okwanjula ab'emikolo twalira bazadde birabo genda kwanjula ene miliyoni 2 gyokka toseerebwa isimena lukolo ng'agirina emiliyoni 2 ate ekyenjawulo kyennamu Dipato nze nganze sibe bano nti ate mpa ssente ngende nkole simanyi ate ojja gisanga yise wiiki 2 ebyange bibeerawo nga bw'osobola okulaba ng'omwana wasobola balago wa kamera ebyange bibeerawo biba ready bibawe bireeta ssente zo twala ekintu kati bino ebikubiddwa enfuufu kasitoma bwajja olwo mugenda kusalako tuli mu kutereeza nga bwe tugambye ntukuba mulanga batutereereze ekkubo naye era ebimu tugenda tubisala ebbeeyi okusobola okubeera nti abantu baagala nnyo ebintu ebipya era baagala nnyo ebintu ebinala bibisa obulungi amaka gaabwe amiina ku BBS Telefinal kwe tuli eri enfuufu ebadde nnyingi ne tugamba naye katujje ebintu tubikulagire wano onoonya bagita dining onoonya ya 4-seater oba oyagala ya 6-seater abasajja no babiina bulungi nnyo era Uncle Robert abikulagidde ddala bulungi nnyo kiki ekira kye tutayogeddeko ebitanda naye kano kakala kalungi 6x6 yeno wambuze entebe y'emitwalo 6 gye nkutwalako kati emitwalo 6 egya Uganda emitwalo 6 egya Uganda etuuza babiri n'omu be bantu 5 osobola okutuuza mu ddiiro lyo comfortable inawo neeno naye era emitwalo 6 ogyewangulira emitwalo 6 egya Uganda ojja najewa ate kasoboza Dipato ogamba nti Dipato yandagiridde okusayira nako muganda wange sebo banange bwe mujja mugambe nti Dipato yabalagiridde wano tuba tujja kubeera nga tukikwasaganya malidadi sana nsajja mpanise nnyo abantu balina namba y'essimu bakama nja bannyonnyola bwe bajje Nalukolongo babuze Isuma ndi ku namba 077 507 1154
giddemu mu matekeri ya MTN 0775 07 11 54 tojeka kasanda nane Airtel namba dina nyingi ne kampani Airtel proudly sponsored by MTN Momo Pay dinane Airtel ebichibi oliko wama tuli ku BBS Telephone program yano yenyine efa mukatale nkoledde mukatale akasawa sajja kabaka akebibajje akena lukolongono Isma gwe tusinkanye naye mu bajire na yaba amabije eri mu mfufu atabirete numuje mu muwagire mulabide ddala bulungi enkola jabikola mu into ina akatale kekanja kusibula akatale keka nga ng'omusuubuzi nsaba abantu bajje bampagire abantu okuva gye bali nkola deliveries ebibajje byonna bye nnina tuteesa ate nina furniture yenna oba oli musuubuzi oba oyagala sekinnoomu dining zinazo ku bbeeyi ennungi furniture yenna muyina tekatalekeka ozikiriza okutumira ntumira abantu baffe bonna abali mu Uganda. Ebiva mu katale